Nsasira nnyo famire olw'okufiirwako kojja Tamale. Amawulire ga Tamale gatuusiza bubi ababadde bakola naye kubanga ebiseera ebisinga abadde abeera ku Radio 4. Taba ku Radio 4 alise era tumunoonya. Wiiki 3 emabega nagendako mu ddwaliro ne mukyalira era baali bamufulumya n'agamba yagala gendako mu musana. Ne tuula ne tunyumya kale kibi olwo naganda okukwata vidiyo oba ekifaananyi. Naye twanyumya nalina ne suuti omuntu yandeetera suuti 2 ne mugamba eno kala yiyo gw'oyagala zino kala weziti ne suuti yentuno. So kyatukoze bubi nawulidde nti Tamala tuvudde ku maaso. Saba Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Nabo bonna beyanyiiza babadde ayogera nga bibanyiiza. Tamale kati takyaliwo mu musonyiwe ate mukolagane ne famire mu supporting family. Olunaku leero nga Patriotic League Uganda tutudde ne tuyisa ekiwandiiko ky'enjawulo bwe tuyise nga tusiima abakyala n'abooluganda babadde balabirira kojja Tamale mu ddwaliro. Then ekyokubiri twebaza President omukulembeze w'eggwanga asasudde biru abadde asasula biru y'obugenzi ekisubi. Wamu ne twebaza President n'amaka ge abasuubiza okuliisa ku nnyimbe zino 2 obudde bw'ekiro. Era ne neebaza President akkiriza okukola ku posti y'okuziika kojjaffe oba mukwano gaffe Tamale. Tetwandyagaddenga kubakolera bintu nga bafudde, kyandadde kirungi nga balamu ne tubakolera. Omuntu omukolera ekintu nga mulamu ajjukira abeera akujjukira. Olumu puroguramu emu omugenzi kojja Tamale yagamba nti nze ndi musajja mugezi, mama wange Mole yanzaala nze ndi mugezi, naye bwe mbanga nfudde bannange temwerabiranga ani, mama wange mumuwanga n'alya. Akantu ako jjo adda mukungu yazemu n'akampeereza n'agamba ojjukira omusajja ono yogera bino ebintu. So tujjukire abantu bano, tumurecognizing, tumusabire afune ekyumulo ekirungi n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebeekere emirembe buli kaseera. Kubanga yabadde ayogera ebintu nange lumu ampetera munanvuma nenkubira mukyala we, simanyi aliwa madamu we gwentera okukubira aliwa manyi omukubira ne mugamba kati onanvumira ki nangamba nti ati omumanyi ne mugamba leero anvumye nengamba naye kati kojja namukoze eki ti ayagala sente ndowooza oba kendereka akuvumemu nanvuma nengamba sijja muwa sente oba nvuma wanaakobagalibwako. Bampita Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba, comedy oba interview z'abayimbi empya, genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Yenga babeera n'embaju ekintu kimu, leero wanvuma ku makya baju yanvuma akawungeezi. Negamba ndiba n'abantu bo babeera ki? Naye nga nze sinaki simunyigirangako era sobola munyigira kubanga abeera kojjange wali ekaliisizo mamba bamuzaala emiti. So mamba bamuzaala miti osanga oluganda bwe lulyawo tonotono, so nina omuwa ekitiibwa ng'omuntu ava ekaliisizo mu bamama bange. Ate ndi wante mama wante. So tujja kusigala nga tukolagana nga famire. General Muhoozi yalumiddwa nnyo kubona abadde mukwano gwe okumala emyaka 20. Olwo n'olumulo nyiiga nengamba bamujja ku radio. Nali ndi awo General Mwenyi n'agamba General tasaba alagira. Tamala alina okudda ku radio. Ate nze negayira Tamala ate ku radio ze yamugobye. So General ayagala nnyo Tamala nnyo era yamukoze bubi. Olwo Tamala abadde nga marketing manager nga y'omwogezi waffe mu Buganda mu Central Region. So okufa kwe kwatukoze bubi naye mbalayirira aba family. Omusanga obuzibu tubuulire. Tuyinza obutabeera na bimala family yonna. Naye kitono. Kubanga Tamala alina enkola yasiga wange abaana bange ku radio. Bonna babadde bakaaba. Nga Tamala wajja ku radio n'omusasula sente z'amafuta.
nga tagenda nazo zonna ng'akwata ssente ezo n'asiibula dda mukungu kati nga te yafuuse manager wa radio n'atandika obbawako buli ali awo esigadde n'asala ekkubo waliwo akabbala bakayita Kimese butebe buli awo bufoomu batulawo abantu boogera luzungu lungi nnyo abantu bategeevu naye bagiyita Kimese eri awo ku radio 4 wabweru awo ng'atula awo ali zimala kuggwawo n'alyoka avaawo naye nga te mwennyini ng'akozesa obucupa oba bubiri oba busatu bubiri nayogererako oluzungu nayogera oluganda nayogera ebya Russia nayogera ku Museveni ndaga Museveni mumaze olusengeyo twabadde omwafaluku Kirunda gatuzika mukyala we Tamale najja mu byambalo ebimyufu ne mugamba kojja ate kiki Museveni namumaze sagala kuwulira kintu kyonna oyo namumaliriza kati ngenze eno ne mugamba kati ogenze kulya mukene ovudde ku mputo ogenze mukene nagamba gokyali mwana muto bino bindekere kati wesimukwatamu eriyo nafuna kyenfunye kasoke musike eriyo nenze mbamaze zengenze so oyo mwami Tamale so musaba Katonda omuze mwami Tamale Haji nenda kusaba soko tulombere kadwada kemuyoka akamuwa ebibi byonna nga bikoma wano ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا فاجعل جميع أمورنا سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. So tweyanziza nnyo kuba tembeeramu ebyolwala damu byakuddamu nti ate eno ssuula bweti egambye kino ebyabwe bikomyawo so mbadde nsaba nga sinamaliriza mpeeko omukulu wange ababuuzeeko oluganda lwerwo mulukkirize nga bwe lunaabeera abenju y'omugenzi mukwano gwaffe Joseph Tamale Mirundi tuulira ennaku kubanga mukwano gwaffe afudde naye nze ndowooza yakoze emirimu gye gyonna mu nsi yonna n'agimala PLU tulimiddwa nnyo eggwanga lyonna naye tujja kubeera nammwe tugenda kumwerekera mpaka kaliisizo Mungu bwasazeewo Mukama abawo omukisa nga nyongereza ku byayogedde PLU tugenda kumubagira wamu ne omukulu kojjaffe omwogezi wa Buganda owa PLU naye waliwo n'obubaka obw'enjawulo obugenda okuleetebwa nga bwa PLU mu bbanga eritali ddene so tetwagala kulwana osinga kubanga bulwana osinga batandika okulwana nti ate zino za gundi ziri za gundi kino kya gundi nedda ffe twagala family gye bayita family ya Tamale twagala family gye bayita eyakojja omukulu Tamale so nga PLU tujja kugenda ekaliisizo tujja kubeera wamu nammwe enkya ekyengera ate era tujja kubeera wamu ekaliisizo ku Lwomukaaga ne ku Sande tujja kubeera wamu twagaliza champion waffe omulwanirizi w'eddembe ly'abamawulire omuwandiisi w'obutabo nze kyemmanyi ku kojja kyaleka eddiira eno lijjudde obutabo kubanga yalina akatabo buli lunaku buli wajja kumpa onagamba kano kafulumye ani alina akatabo Katamale ani yabutwala obutabo bwe kubanga buli lunaku afulumye akatabo buli wala kubanga tulina okubugula obwo obutabo bwonna bonna ajja programu n'abeera n'akatabo akapya buli lwaze so katumusabire Mukama mu ekiwumulo eky'emirembe simanyi olwa batamanyi Luganda tudde mu Luzungu olwa bagala Oluzungu kimala kale webale nnyo tasabe Sserugama Tova ajja ababuuzeeko Sseruga yajja okuyita mukwano gw'omugenzi omulangira w'ekaliro neyanziza mukama wange minisita banjabuli bassebo bakungubazi bannaffe mwenna amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited
tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala, kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake ekutuukako yonna gy'owangaalira. Osobola okwogera okubakubagiza nange okwekubagiza okufiira omwana mulenzi ono Joseph Tamale Birungi. Tamale Birungi nze abadde mutabani wange kubanga nze Matovu, omukyala muzaala yenna Matovu, n'olwekyo nga mpita kojja. Nasooka omusisinkana mu mwaka gwa 1999. Obudde obwo mu Uganda mwalimu ekizibu ekikwata ku nsonga z'ettaka, etteeka ly'ettaka. Oweekitiibwa Basoga Nsaadu yali agenze ku CBS n'atwalayo ebirango bya gavumenti ekole gavumenti kye yali egamba ku kigambo ky'etteeka ly'ettaka. Bw'atuukayo ebirango ne babimugobya. Najja n'ekisawo kyali kinene nga avuga na kivuge n'akireeta ku Radio Uganda. Wali watandikiddwawo radio eyitibwanga Star FM. Nga ku Star FM zali nkulira ebiweerezebwako. Era mu budde obwo Tamale ng'ayagala kujja ku Radio Star. Bagamba ne baŋŋamba nti oyo tumukozese naye nga tewali ssente. N'agamba byagala okwogera yabyagala dda ajja byogererawo nga tasasuddwa ssente. N'atandika okuvunula akatabo ka President Museveni Sowing the Mustard Seed. Era nze yali akula ebiweerezebwa ku mpewo ne mukwasa muganda wange Innocent Elia Banda ise wano yazze kati yabamukolako. Ne batandika okukavunula buli lunaku olwokubiri ku bwereere. Obudde bwe yali ajja kasente katono yali akajjewa mukulu Zimwe ne kasente akalala katono ng'akajja mu Utoda. Ne bakola akatabo ako okumala ebbanga. Era omuntu amanyi Tamale mirundi okumala emyaka 20 ye mukulu Innocent Elia Banda oyo atuusaawo. Yimirako bakulenge. Azze ne muganda wange muto wange ow'engabi owana. Ne tukola bingi ne Tamale mirundi. Olumu n'atabuka twabe tukola program n'ajerega akalanga akali ke twatukozesa n'agaba boogera bikyawo balimba. Ne tumuyimiriza n'agamba temuna kyamujja kukola ajja kusigala nga njogera. Era olwokubiri lwatuuka azze ne baŋŋamba ko muyimiriza wuli azze genda omugambeko. Nankanga nempeta mpola nemuleka n'akola. Nga baba alina kyagamba akiremerako. Bino obukulu bwe mweteekako bano simanyi ndi mukulu nze kula program
tobimugamba ng'alina kyagamba ng'asigala ku mutima gwe kiwugamba era ng'asigala akikola. Ne tusigalayo Tamale